Alright, mwabale kubanga atera mutye ku midde ko Projan Media tubagamba nti mukola kyamanyi nnyo baganda baffe mwenamera gye mutusinzidde okubanga mutula batingira mutuwuliriza wanene esawa zineeno njagala mbeere nga ate nkusosotuwaza bulungi nnyo eggulire limaze okubanga nsaka omwana Eyatta omugenzi amanyiddwa nga Moze Radio omuvubuka ono amanyiddwa nga Troy omulamuzi yamusalidde omusango n'amugamba nti nno emyaka 13 n'emyezi egigwamu gye nkutadde mu kkomera olw'ensonga wa omwana wamutta mu butanwa ate era sijja kubanga nkunyigiriza nnyo n'ebbanga ly'omaze mu kkomera naye kankusubemu emyaka giigyo nga 13 obere nga otereeramuuko tebayi obusungu yigo bufuga era omulamuzi n'asalawo n'agamba nti nno omwana ono wakirika musibeyo emyaka 13 n'emyezi egigwamu omuvubuka ono amanyiddwa nga Troy Eyatta omuvubuka amanyiddwa nga radio nga yamutira mu bbala erimanyiddwa nga Diba eriri ku Entebbe Road n'amukuba wansi omutwe gwatika kwegamba omwana ono n'afiira mu bulumi ng'omusaayi gugenze mbongo era omulamuzi ku kino eno kyennyini ayongeddeko ng'agamba nti nno mwenna abandibadde bayogera abalina obujulizi obuyinza okuba mutasi temuliyo n'akonemeza n'akona ennyondo ku ttaka nga alaga nti omusango omuvubuka gumusinze era agende avundireko mukomera okumala emyaka 13 kale Projan Media gamawulire ge tubadde tulinawo essaawa zineeno ate tukyaleeta amawulire mangi nnyo sigala ng'owecce ku midde ku Projan Media tukujukiza nti tugenda kukyusa mu mpeereza yaffe era keep subscribing sharing and comments webale nnyo webalire ddala